Osero omugulireyo sukali omutwalire 1 2 3 ya banko zensozo kuweziyita mu gatonga kamanyira teka kufumita kati so bwokola ensobi Nalongo ojaba bwene nyabiri kirala kinzo kugamba kuba at least nze ntryinzeeko kwaji twadde ebunjako batwadde yakase nade nsolo butakutwala era bade bisobola okuboneka nka mutwale nawe bere ku list nawe at least obeko kokola ki ona bukayo okonako kati kyojjo kukola Madam Prossy omutwalira akakalu n'okumugulira kasukali mukubu kye kiyinza okusinga olungi enkalu enda kwongerako ku zino ndowooza abantu bamuna mwasize mukyandi bulungi sirina buzibu egyembeera walungi tewali buzibu bankuuma kyenjagala kyonna nkubira mwami ono Sonko nakimpeereza bamusabye eki ampa bombumanyi obusi bw'obuswayire obutono bwawiivu wali obuswayire obuti n'ebiswayire ebinene so manyi butono ebyo nebyo tonaba kubiyiga ebinene mbimanyi okay nga kati kano kosibye kano ke bakusibye bakaita bati Kaswahili bakaita Kaswahili temuli muzizo temuli mukirimizo enviiri nacho onana ekiviiri ekiwera Madam Prossy agamba kye yakusomesa mulungi talina buzibu yiwa kusomera bbanga kyosobola okubeera ng'olijjuko ebbanga lyewakamala ng'osoma. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad mbanirizaako mulimu tya banywanyi obulamu bugamba butya buli mujasinzira okubeera nga atulaba essaawa zizino ziri 6:28 wano e Kampala Uganda. Ngolabira program eno manyambo bude utandikide ku bantu girecordinga nini Nalongo Kyalikki Prossy ulefuna mukagapo akamufuna ngamba kanzije nyumyemu uko naye kwamba mwetaga okumumanya okwongera okulaba kye kigenda masa so on nabamanyi okumpereza ku messages ngamba kye kigenda masa eyo ali ati abichani so on tubadenga tubalaga mu program zenye tubadenga tubakolera videos nga tubalaga kye kigenda maaso twabanyunyuna content naja abadali yasomera enviiri nera gyakyali naye namufunyeeko okolwa abadde olunaku lwa nakuzomeza abadde 8 senkera nga mwenda ku independence twalina okugenda ku Samuya naye tulambuleko oko somehow era twatambula nitugendayo so paka lero ningambe kamba kolyo ka video kaneeno nkabateereyo just mumulabeko tenyonyo kyamaanyi Nalongo lyotya ndi bulungi sirina buzibu obulamu bulikiriya abantu just tunyonyoleko ko ebyenviiri biri bitya kapyaki ebyenviiri byo myenda njuga nga si byangu era si byangu biina buzibu kidda okubiyiga naera wobeera ng'obyagala ogenda obiyiga ng'obyagala kati gwosanze kubifuna mu buzibu kiddala zembyagala nga mbiyiga kati type z'enviiri nasembayo kubuuza nga ne type z'enviiri nga tozimanyi kati simanyi amakulu noyinza obba ng'olina kyomanyiiko nga kati kano kosibye kano ke bakusibye bakaita bati Kaswahili bakaita Kaswahili temuli muwuzizo temuli mukirimizo enviiri nakyo onana ekiviiri ekiwera Madam Prossy agamba kye yakusomesa mulungi talina buzibu yiwa akusomera bbanga kyosobola okubeera ng'olijjuko ebbanga lyewakamala ng'osoma tolijjukira lwaki mbeera manyi omuntu abeera amanyi tinagendayo mwezi bwe guti ntambuddeko ebbanga bweriti ntuuse wano ombuzayo ebbanga bweriti kubyenjizeeko nagenda okugwayo naaba ninakoko wentuuse
Ebintu ebibeera nabyo olina okubimanya. Kati olina pulaani ki eyo kuba tugambye okusoma bitambula, olina pulaani ki ekiriwo ekigenda mu maaso? Soma enviiri. Njogeranya ate eddoboozi lwaki olitta? Soma enviiri nga bwe muyamba nako emirimu. Mukazi we waba taliyo tumuyambako ntonotono. Mukazi we? Omukozi we. Omukozi. Okay. Bataliyo tumuyambako. Naye nga byo bitambula. Buzibu ki bw'ofunye mu mulimu ogw'enviiri oba mu kuyiga bino eby'enviiri? Ogambye ebimu si byangu. Buzibu ki bw'osanzeemu n'ogamba nti wano wasoomozezza, wano waliwo wati? Mulimu bye sinnayiga. Eddoboozi tolitta, anti mulimu bw'otanayiga ne ku by'oyizeeko, buzibu ki bw'ogamba nti nsanze kino kikalubyemuuko? Okuluka ka twistinga. Eddoboozi ng'ogenda olikendeeza. Okuluka ka twisiti byali binzibuwalira. Naye kati nedda. Okamanya bulungyeko kayo? Ate waliwo gyempita gye bayita wiivu, ate yo? Yo wiivu sinnaba gitunga bulungi. Ekyabulabulamu okwo. Ate okusiba ebiswayiri okuwiivu kw'olina okutuula kyo kiri kitya? Bombumanyi obusiba obuswayiri obutono oba wiivu. Waliwo obuswayiri obuti n'ebiswayiri ebinene? So omanyi butono ebyo n'ebyo tonaba kubiyiga? N'ebinene mbimanyi. Okay. Abewaka bo bawulizaako, bawulizaako bakasita bafuna gy'osoma enviiri n'ogamba bawulizaako. Just njagadde ejjo abantu babuuzeeko, otubuulireko waliwo ekiganye, biki ebitambudde obulungi and so on. Waliwo ekiganye kikalubiddemu kyolaba nti kino kiganye, kuba abantu oluusi bambuuza baba baagala okumanya ki ekigenda mu maaso. Kyo nti tewalina buzibu. So bulungi wampa emirembe. Emirembe gye giri somehow. Bw'ogattagattamu ebbanga eryaliwo emabega makatikati awo ne kati olowooza tusenvuddeko okwo. Waliwo ko enjawulo nga onagamba mu bulamu bwange tonakola yansinkanya omuntu gundi paka na wano waliwo at least ebigattagattako bwe biti. Waliwo enjawulo. Nasologeza kuginnyonnyola abantu. Embeera gye nalimu ne kati wentuuse era waliwo enjawulo ey'amaanyi. Embeera yali etya emabega nakati eriweegi tomanyize embuuza nyaga nnyo okumanya. Nati sometimes byembeera nkubuuza waliwo abantu ababeereyo nga baagala okubimanya abamu nga basusse okukulaba abamu nga like babaddewo ne nga beetaaga ddala okubeera nga tudiipinga into deep twongere okumanya. Embeera gye nalimu nga ndi lubuto nga sirina mirembe nga ntanyina ekizimba kutama emirembe gyanzigwako naye kati nenfuna gwe nonyamba kati kakufuna era emirembe. Ekizimba kyali kisinga okumalako olubuto omanya emirembe oba olubuto byonna. Kati embeera yaliwo eyo olubuto nga ogaa nti olubuto lwakumalako emirembe ddala olina ekyokuyiga kyewayiga n'ogamba nti nakola ensobi ekituufu yali ensobi bweti naye nsobola okukolawo nti okulaba nga neewala ensobi eno. Nti ddamu ekibuuzo nogamba bugambi nti ki kyewayigamu mu ekyo toyinza okugamba nti kati nakola bwe nti nekuume bwe nti nemekuddamu kufuna nsobi. Nina kufokisinga ku byenkola nakuyiga nviiri. Tusobye nti ofune kulimbalimbibwa kulala kuyinza kuddamu. Kuyinza kukeera ku makya n'obeere n'waba wakulimbalimba era nze kati Nalongo oba beekuwaawaayo awo. Neri anti-Prossy ankuma bulungi. Anti-Prossy ageza kuwakasa kyoluyita akatintindi ebyo bisobole okutambula. Kasobye nti nokuno totudisappointing ntobeera nga tuli eyo n'ofunayo omulala oweewe bukasa oba ngamba waliwo limba oyinza okufunayo omusajja akola mulimba oba limba ngamba afuna ssente nnyingi tugenda okukkakkana nga ate ebintu nga bizzeemu bubi. Nedda. Kale ffe katwale obweyamo bwo tulabe eddala nga ebinaaba bitambula bweba nga otwadde obweyamo. Financially mu byensimbi ki ekibulamu kyoyinza okugamba nti waliwo kino tekigatta bulungi waliwo kino? Kyonna oyinza okugamba kati nga nze neetaaga ekintu gundi
netagayo kino nekyetagisa akasente we kati nyinza basi kayinawo nga nze Nalongo pozi engatto engatto ziti ezisiibwamu zikola ziti ezisiibwamu ate ez'okutambulamu olina kuloge nazo engatto zitera kuba mu sente mmeka nze simanyi tomanyi buli bwe nagulako ogumu ekitundu obuliwo buli lwe nakusanzemu ono bwe twaguze obulala obwo wabugula gumu kitundu mwene Mami King sente bazijja wakoola ze bagulamu obugatte eyaggulira twagenda naye netubugula ekirala ebyo engoye kino ebirala pulaani ki nazo olinaayinawo okunoyagala oyongereko okooka katist ebizigo biki ebirala byonna bibirikiriya n'ebizigo naye lwakuba ninayo olinayo okoye weewataagwa okwongeramu nkokufuuta samuha oŋŋamba manye twaba tusobola okuba ne solution yakyo omanyi lwaki bino mbikubuuza njagala n'abantu bano babeerewo ng'abajulizi saagala olunaku lukeere ku makya oŋŋambe Saalongo nga wali mpe erya Saalongo nti nakoze ensobi gundi nga sirina kintu gundi era njagala obe nga tolina kyakwekwasa kirala kyonna nga singa oddamu n'okola ensobi yonna tumanye nti noogikoze nga ggwe ekyensinga nze okutegeera obulungi ennyo saagala wabeewo kinsobi yonna egwawo weekwase nti nali sirina kino oba kino kikyotalina tewali wekukubira essimu ompeereza sente wangi neyogera nnyo yogera wekukubira essimu nakyo njagala ompeereza sente amba njagala luviri nkukubira n'ompeereza nati njagala yakaviri we kati ompeereza sente kati tewali nnyo kyamaanyi jasi wetagayo kokuza kujja ku biceperaawo obeeraawo n'oliemu ekiceperaawo baze nga mulaba emboozi ya Nalongo mugijjukira bulungi nnyo okuva emabega wonna anyagala obeere ng'oyogera nnyo obwana buleekaana so okuva emabega wonna wetwajjanga katiko oli eyo wonna emabega wetwajjanga tumukwasaganyizaako mwebale nnyo bantu baffe twalinga ffenna ndowooza tuli naye tera nnyo okugamba abantu nti tuyinza obutasobola kuyamba buli omu naye buli omu oli osobola okubaako omuntu gwokola ki gwoyamba okitegedde so wona woba olisobola okuyambako nayibawo osobola okuyambako oluganda lwo omuntu yenna Katonda yayinza okusiima sometimes tuba tuyina obwetaavu tuba tuyina mitima gyaffe nga tulina emisango gye twazza tulina ebyo tuba tukoze nga tubikoze Katonda naye ate bw'ovaayo n'obaako ekintu kyobeera okola obanga asaddaase naye Katonda mwayinza okuyita ate okubeera nga ate naawe akumalira ebizibu byo kategedde bulungi nnyo so okuyamba guba mutima si muntu kuba nti alina nnyo asobola okuba nga ayamba ku muntu Nalongo tukyali ffenna so obadde oŋŋamba ku bye wali badde weetaaga ng'ebintu ebisinga obungi obiina weetaagamu kujja mbadde nkuyita obeere ku baana wabweru nga mpulira baleekaanamu so byonna ebisinga obungi ogeza kulaba nti obifunayo mu mbeera yo mpolampola twebaza Katonda nti leke totera kulwalwala nnyo osanga oli badde otawaanya nnyo nti olwala nnyo naye omubiri ndooza mulamu bulungi tewali bakutawaanya Nalongo tokola ensobi yonna kino ze nkikugamba kubana abantu abasinga nti abali ku app kuno ku TikTok tuli bakwagaliza nnyo bannange Sonko omwana tomuvamu n'ebirala kati so tokola ensobi yonna kyenyinza okugamba weekuume tewaawo kibakonvinsinga kyonna ebimu ku biti nti nibyinza okuba nga weetaaga wemba nga nsobola okuba nga mbifacilitatinga I will try okulaba nti at least obeera musanyufu muko paka lwonamaliriza okusoma ofune emirimu then ate ogende kuba nze mbaddeko n'abantu bangi bembadde nkwasaganyizangako naye ate nga sibabeerako nnyo nga ggwe kati Katonda ayinza oba yakuwa chance netukuyamba ate netukusigala nga tuli ffenna okitegeera tukojja ewaka nondabako n'abali waka bakwagala then naffe tujje ne tukulabako so like that obulamu ne butambula kika tulina emyaka emeka tewaŋŋamba okunkolera birthday yange anti oyogera mpola ebimu basibiwuli tewaŋŋamba okunkolera birthday yange naye tewagikola anti obuzibu ngonaku tolujjukira kati oweza emyaka 15
kale ngenda gamba wana abantu bakutegekera birthday ojja labirawo anytime ate olunaku nawo tufulo bakuzala tolumanyi just omanyi mwaka gwe bakuza nti oweza emyaka 15 kati tegeeza fonna tunayagalira birthday gyabeerawo kuona kutujongeza ku kalenda ndowooza so bannaaye waba inayo kyagamba ojja commentinga wansi mu comment section abantu baffe baako kyobagamba baako byobasuubiza like babulire embeera mwoli tunula mu kamera nti onyonyola bulungi nnyo tukudeja sinjagadde abantu babuuzeeko obuuza katono abantu abamwe namwasise mukyandi bulungi sirina buzibu egyembeera walungi tewali buzibu bankuuma kyenjagala kyonna nkubira mwami ono Sonko nakimpeereza bamusaba eki ampa so nange nyongera okubeebaza mwena abatukwasaganyizaako mwebale nnyo bannange mwebalire ddala ate mwebale butakoowa olwenzira nembagamba tulinawo omuntu bwatekola story ye muvaayo ng'abantu ne mutuyambako ne mutukwasaganyirizaako obulamu ate ne butambula ne bugenda mu maaso wano ku YouTube gyaffe channel yaffe ya Good Talent ne TikTok zaffe tuzenga tukwasaganyiza ku bantu ab'enjawulo ntera nnyo oluusi okulwawo lusindwawo kuba ko mutwe mbaleetedde lw'ensonga nze malaba mutu nga daleetaaga obuyambi tulina bangi betuba nabo ne tubisootiyire nga jasikeeyetaaga kati naye bibeera bigejje binene tujja ne tubibakuba mu maaso ne mutukwasaganyizaako ne mutuyambako ne tukisolvinga eno obulamu ne bugenda mu maaso buli omu alina asobola obeera ate ng'akola ki nga yeeyagala kati so kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala so twabaddeko ku faamu eyitibwa Heritage Canaan Farm esangibwa Bunjakko ekyo kizinga okyamira Buwama kiri mu Mpigi district kyetoloddwa ennyanja Nalubaale twabaddeyo okeeyo nga tuli mu byemmwanya ne Nalongo twali naye twagendayo ne tubeera nga ate tuyisaayisaamuko mu bintu ebyamumwanyi kaawa weebityo ibaja tujja funayo kakaawa nakati nika tulinako katwalireko ku Madam Prossy akanyweko naye akawulire so kyekyo tennyonnyo kyamaanyi bantu bange so Nalongo twagala abeere nga ate addayo agenda yongera okusoma soma Nalongo obulamu bujja tambula the good thing kati sijja kugamba togwamu nsuubi wati gwaddamu dde essuubi siwe kiri weekuume obeere bulungi oba kiba kiganya onkoonako then ne tulaba tusobola tusolvinga bwe mba tusobola era nkugamba neera kyemanya ebisinga obungi obadde ng'oŋŋamba yambadde nga misolvinga so nkweyo ka pocket money nga kammeka koba otambulamu obonako nga gwaddayo okusoma Nalongo bane talina institute gyasomeramu nnyo nti yamaanyi ne waliwo omukyala alina saloni yali Bukasa ayigiriza abantu bangi okusiba enviiri okusomawo okusiba enviiri sobola omukono gwange yamunzigirira mbabazi so ne mutwalayo nebitamu simba embabazi wali yavaawo yali ali nkweyo ka transport nga gundi nga kammeka emitwalo 3 mama ng'ositukira mu buwumbi 3 gyonna ogenda gikola mungi likuuma naye obuga twafunyeko obwokusiiba muko kati oyagala kwongerayoko butya ye nga toka tekakigeta oyambala size ki eba size ki era bagiwandiseko 43 naye nga teziri closed nga ziri za kati kwato zirina eriko ki 39 ate neliko 40 ate neliko ki badde ko ki 43 tomanya tuyinza obbanga waliwo omuntu eyalinaye nga tonaazituwa ninange nja kuyiiya tulabe kale twabadde bunjako nawoko wana akasente kubira twagenze twadde tugenzera mu kukola ongambye 3 wenkuwa eziyitamu njabba nkozi omusango ojja kunnyigira gamba onansaba mitwalo 3 ali nampa zonna manyaga ne Madam Prossy leero omugulireyo sukaali omutwalire 1 2 3 ya banko zensobe kuweziyitamu gatongambira kamanyi teka kufumita kati so bw'okola ensobi Nalongo ojaba bwenenya biri kirala kinyinza okugamba kuba at least nze ntrayinzeeko kuba gitwadde ebunjako batwaddeyo akase nadde nsobola obutakutwala era byadde bisobola okuboneka ni kankutwale nawe obeere ku list nawe at least obeeko kokola ki onaabuukayo oko nako kati kyojja okukola
Madam Prossy omutwalira akakalu n'okumugulirayo kasukaali mukubo kye kiyinza okusinga olowooza. Enkalu? Hey. Ngenda kwongerako ku zino ndowooza. Nadinawokoono basente endala. Kasigano weera zinjagala. Ngenda funa yaawe endala zengenda okwongerako okwe. Then ninayo omuyinza mugambe mwami Sonko gye twagenze tulambula faamu ne batwokyayo akasente ke batwokyezaayo. Nangamba naye kankolerere kasuka tujja genda ffenna naye nze nyinza obutamugamba nze naba nvuddeyo gujja ogwajja omugambayo mugambe then mwekwezo omutwalo ngenda kwongerako endala. Kale bantu baffe nze Sonko Muhamanya just Nalongo ababuzeeko katini mumanye nti nno gyali obulamu butambula ye tukyali naye mpola inshallah taala era bigenda mu maaso so tujja banga tukomawo mu programu zaffe endala n'abantu baffe abalala so akazanyo katambule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.